Alien Skin okubeera nga yasiramuse ab'enjawulo bavuddeyo bye boogedde n'obutambi byonna bibino mbikuleetedde gwe mukwano gwange atugobera ate ebiri ew'omukulu luli puzzle yakyuse oba nedda yeetondedde Katikkiro oba nedda byonna wano ku Clarity Source 256 nenkwaniza gwe omulungi atugobera nenkwebaza n'emirimu gy'otuusaako engalo please gwe yakasooka olaba videos zaffe subscribing ateekako notification bell sharing button mweri osobola okuwa munno n'omugamba if it's all about information bifune by notification. Yes, olunaku olwaleero njagala mbere nga tenkutuusako information mukwano gwange naye nga tugenda kutandikira ew'omukulu amanyikiddwa nga Alien Skin abasinga gwe bamanyi nga Kimenke kati mukwano alina n'erinnya ery'obusiraamu tuwamwongeddeko erinnya ery'okubeera nga ye Menk oba Mohamed Menk kambikuwe ate tubeere nga tutandikirawo. Alien Skin okusiramuka bikutte wansi ne waggulu bibino mbikuleetedde ate ebyaliri puzzle okubeera nga yagenze Mengo byagambye Katikkiro na lwaki yagenze byonna wano ku Clarity Source 256 nenkwaniza gwe omulungi mukwano gwange atugoberera nenkwebaza n'emirimu gyonna gy'otuusaako engalo okola kyamaanyi nyini ddala gwe wenna eyakasookola wa videos zaffe please go ahead and subscribe teekako notification bell video jimpe like ate mu comment section tusobola okubeera nga twesangayo. Mukwano gwange tugenda tutandikira ku katambi kano okolaba emabbali wano. Omukulu Alien Skin bwe yali yakava mu komera yavaayo ng'ayambadde akakofiira abantu ab'enjawulo ne batandika olw'okuba bamusazeko enviiri biki naye omukulu yavaayo Alien n'agamba nti ngenda kusiramuka nzire mu busiraamu. Abantu ne babiyita ebyolubalaato ne boogera bye baayogera ne balowooza ali mu kusaaga but olunaku olw'eggulo yesterday omukulu Menk yagenze maaso n'okubeera ng'atoola shahada. Allahu akbar. Yagenze maaso n'okubeera nga aconvertinga to Islam era ng'erinnya eryamuweereddwa lya Muhammad. Omukulu Alien Skin ke kano ka video kaolaba wanene emabbali yabadde ne Sheikh Zubadu jjukira yavaayo n'agamba nti wabeera wakukyuka nadda mu busiraamu Sheikh Zubadu yalina okubeera ng'akola ki ng'amutozesa shahada era alhamdulillah yasobodde okubeera ng'akola ki ng'agitola. Right now njagala nsooke nkuwe katambi kano okeerabireko mukwano gwange njagala nsooke nkakuwe okeerabireko Alien Skin ng'atoola shahada yabadde sanjereere ate male nkomewo n'ebyaliri puzzle kambi kasa n'omutima gwange n'enjaluza n'olulimi lwange tewali asinzibwa obutuufu bw'okusinzibwa okuggyako Allah era ne Nabbi Muhammad muddu wa Allah era mbaka we nsiimye nga twali akase obusiraamu yeddiini yange wali akase tatusiraamuse lwa muntu. Ensonga yazigumiza era n'aziddamu nti nedda tewaliwo akase Alien Skin kubeera nga asiramuka naye jjukira ebimu ku bigambo Alien yayogera abantu bali balowooza byakusaga era abantu bali balowooza byakubalaata kuba bamubuuza Alien kati obudde mu kkomera kiki ekiddako n'abagamba yes muwandabye n'akakofiira naye nga step gyenzizaako yakubeera nga ntoola shahada yakubeera nga nzira mu busiraamu era we yayogera nti Sheikh Zubadu yajja okubeera nga ntoosa shahada abantu ne balowooza nti asaaga naye ate tukwaniriza nnyo mu busiraamu omukulu Menk Muhammad ebyo ebiri kabira ebyo byebiri ew'omukulu Alien Skin. Yes, njagala mbere nga nkujjako ate ku fangon ate mbere nga ate nkwongerako ku side eki endala right about now ngenda pera nga nkujjayo ate tugendeko ew'omukulu amanyikiddwa nga lili puzzle n'omukulu Gravity Weekend batandikidde bulala ababadde up and down Katikkiro yavuddeyo n'abeera nga ate abagamba nti ennyimba ze muyimba siziraba ku BBS oba ku CBS nga zikubwa munnange twabadde tulyawo nga lili puzzle avuddeyo akubye emmeeza ayogedde kino na kirinze bannayimondeko nze nava mu kyalo lwaki temunneesonyiwa mukulu nga tulowooza lili puzzle tagenda kwemenya mukulu ebyaddiridde byabadde bizibu nga bwolaba akatambi akali wanene emabbali omwana wadduliri puzzle yataddemu kanzu eya Buganda n'ateekako n'ekkooti n'awolekerwako n'abantu ne bagenda paka Mengo ewa owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ne babeera nga batukalekekana akatambi kolaba wanene emabbali naye njagala nkuweeko ko ate ku bifaananyi obirabire ddala then tumale tukomewo mukwano gwange ffe tuyamba nti if it's all about information subscribing ebisigadde obitukwata okujja n'opakinga eri
asinga okwagala mbeere musajjawe. Kale tuli ku Bulange tuzze n'omukulu Liripazo ow'omutima Sukulu wakakeete bbaale esebo mitawaana gyagudde dda daddi okuva lunaku tusoozeeko ng'obulamu zonna zibadde zirina okuyimirira situtuuka embuga kubanga atuuka embuga amanya ki ensonga ndi wa mukisa nnyo mpulira ddala ngaembeera ekyuse ositula wano waggule ennyimba z'omukulu Liripazo onogobita omutujju omuli enkudi ensujju okwepikya ennyimba bwe zityo. Katikkiro wa Buganda w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ayimiridde n'agamba nti siziraba ku BBS oba ku TV oba ku radio ya Buganda. Munnange Liripazo ne yeekalakaasakawo naye twamulabyeko ng'ate awerekeddwako n'abamu ku bakwano be ate agende ng'ayogerako ne Katikkiro. Tulabe ebinabira bivuddeyo ngenda kubeera nga mbikutuusako Clarity Source 256 tuyamba okubeera nga if it's all about information obifuna by notification. Ebirala bingi nnyo bitajja gukola ekintu kimu subscribing ateekako notification bell video gimpe like wansi mu comment section wansi awo ate wetugenda okubeera nga twesanga kan signing out for now naye nga nja kubeera mbatuusako bingi nnyo nnyini ddala. Clarity Source 256 sign out.